agentalo omusajja ayitibwa omurasha tapowa game tebakoowa kulwana bafudde tebafudde basigala balwana kale nno olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lunaku lwa 1223 emmundu ebadde esigadde evuga wali munda mu ggwanga ereetebwa erya Russia nenga bagikubira munda mu ggwanga ereetebwa erya Ukraine kale n'amawulire gategeezezza nti region eyitibwa Luhansk ey'eggwanga ereetebwa erya Ukraine mu kaseera kano eri fully under control of the Russian regime. Russia emaliriza okuwamba region yonna region yonna mpuliriza eyitibwa Luhansk abasajja bayitibwa Abarussia eno bagitutte mu butongole okugijja ku ggwanga eritibwa erya Ukraine. Russia tasaagira mu bintu region yonna now eri fully under Vladimir Putin mukulembezi wa ggwanga eritibwa erya Russia. Yes, bagambye ekyo tukimaliriza bayina full control ministry ensonga za defense wansi wa minister Sergei Shoigu bwe batu bategeezezza ne bagamba nti si takyali Shoigu naye okusinza ku mawulire nga bagavuddeyo gategeezezza nti region eno mu kaseera kano kennyini eri mu mikono gy'abasajja bayitibwa Abarussia. Luhansk ebimu ku bitundu obwaguuga ebikola eggwanga lino era eddene ezzibu ereetebwa Ukraine. Now ekitundu kino osobola okyongereza ku kitundu ekiyitibwa Crimea. Abasajja bayitibwa Abarussia kibagenda maaso n'okulabika nti oba olyawo batwala Luhansk oluusi bakiyita Lugansk. Russia etundutundu lino ku ggwanga lya Ukraine balangidde mu butongole nti bamaze okuba nti balitwala bamaze okuba nti balitwala oblast emu ku ezo ez'eggwanga eritibwa erya Ukraine. Russia emaze okuba nti ekitwalira ddala era nga kaakano kyayo bwoya kaseera kano kennyini. Yes, nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula abasajja bayitibwa Abarussia oluvannyuma okutwala Crimea mwaka 2014 ekitundu ekiyitibwa Zaporizhzhia ekitundu ekiyitibwa Zaporizhzhia batwalayo e Kherson ne bagenda maaso n'okulabika nti nayo batwalayo kakati ne Luhansk bagambye nti eri fully under their control mu region endala oba zoyinza okuyita oblast ezatwalibwa abasajja bayitibwa Abarussia. Amajja ag'eggwanga eritibwa erya Ukraine gagenda maaso n'okulabika nti munnange gasigazaayo kose era katugambe nti gasigaza ebimu ku bitundu nga bagenda maaso n'okuba nti babitwala. Naye kaakati wano okusinziira n'oku gavana Abarussia mu kujoogereza eggwanga erya Ukraine bakwata gavana bamuyita Leonid Pasechnik ne bamuteekawo gavana munda mu ggwanga erya Ukraine ekintu kibayita Luhansk akulembera ku lwa Vladimir Putin yadde nga tundutundu lino bali wambi buwambi babbiribbe lya ggwanga etibwa erya Ukraine. Leonid gavana gwe bateekawo alipootinga Russia ayina kulipootingira basajja abayitibwa Abarussia. Kakati mbagambye nti kasokedde nga lutandika emyaka ng'esatu egiyise eno egenda kubeera oblast y'eggwanga erya Ukraine eri fully under control. Awalala mu bitundu ebyawambibwa basigadde bakyalwanamuko naye kaakati eno fule mbeera nga bwetambula. Bagambye nti Russia yalonda dda abakulembeza bagenda maaso n'okugiyambako oba olyawo okutwala ampuliriza region zino zegenda maaso n'okulabika nti munnange ewamba. Kyokka bijjidde mu kaseera nga basajja bayitibwa Abarussia bano wakati mu mbeera eyogezaako okulyebula ettundutundu ku ggwanga eryitibwa erya Ukraine bategeezezza ne bagamba nti n'ekyalo ekirala ekiyitibwa Shevchenko kibuga ekiyitibwa Kiev waliwo ekyalo ekirala mukwano gwaffe ekiyitibwa Shevchenko ekigenze maaso n'okulabika nti oba olyawo kyatwaliddwa munda mu ggwanga eryo eryitibwa erya Ukraine. Kino kisangibwa mu region eyitibwa Donetsk. Akadde kano kennyini ebintu gebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Mukutu oguyitibwa The Kiev Independent bakutu ogulipootinze n'okugamba nti waliwoko ennumba ez'enjawulo ezikoleddwa amagye g'eggwanga erya Russia naddala no mu region endala eyitibwa Donetsk mu kaseera nga bamaze okukakasa nti eri eyitibwa Luhansk oba olyawo emaze okulabika nti etwalibwa. Ukraine
Ukraine Air Force amajja g'omubwengula bwega tugategeezeza ne bagamba nti baditekitinze Shahed. Zino drone ampuliriza za musajja ayitibwa omurasha zaweewayo eggwanga etibwa erya Ukraine baditekitinze ku mulundi guno nabagambye nti abarasha kibeetagisa ogenda maaso n'okukasuka drone ezisoma mu 10 at least buli lunaku kyokka nagambye nti drone ezisinga okuba eza layisi zigula $2,200 kitegeeza nti bw'akasuka drone emu abeera akasuse miliyoni zinga 7 omurasha kati mu kire kigesezo olunaku olwaleero akutte Shahedi zino nkola ya mu Irani nenga kigemu okuba nti n'abarasha batandika okufulumya drone ekika kino zibayita Shahedi basindise 107 kubaddeko ne ziddame oba zoyinza okuyita zi decoys era nga bategeezeza nti ebyuma by'eggwanga etibwa erya Ukraine nakati era bibadde bikyali bize nnyo wakati mu kugezaako okola interception bagamba nti barasha ekibuga ekiyitibwa Kiev bwekituba kisindikidde ebintu nga bigenze maaso n'okulabika nti bitambudde zibadde 17 ebintu nga bwe bitambudde we natadde ko Pale FM kula eri omuntu wa bulijjo Russia tapowa game tebapowa game. Ukraine eriko ennumba ez'enjawulo nabo zibagenze maaso n'okulabika nti bakoze mu bitundu ate ebyawambibwa eggwanga etibwa erya Russia. Yes, Ukraine erumba ebitundu byayo n'ebitundu bino nga tebikyali under eggwanga eryetibwa erya Ukraine. Ebitundu nga tebikyali under Ukraine nga biri under Russia. Kati Ukraine erumbawo negenda ekuba ekibuga ekiyitibwa Luhansk ne bagenda bakuba Donetsk ne bagenda ne bakuba Zaporizhia Kherson n'awalala Ukraine kine badde ekikola naye ebitundu bino nga bwe nkubulidde Ukraine byerumba mu kaseera kano weewunye nti sibya ebitundu byo byerumba sibya ggwanga lya Russia wabula bitundu byayo naye olw'okuba nti byawambibwa Abarasha bagenda maaso n'okuleka nti bakola ennumba ez'enjawulo era tutegedde nti waliwo obulumbaganyi obukoleddwa mu kitundu ekiyitibwa Donetsk bukoleddwa amajja g'eggwanga eritibwa erya Ukraine mu kaseera kano kennyini nga bwe tugalaba kyokera abasajja bayitibwa Abarasha bategeezezza nti waliwo ennumba ez'enjawulo ezongedde okulabika nti zikolebwa amajje gaabwe wali mu region eyitibwa Same akaseera kano Ukraine bagamba nti bali mugezaako oba oliyaawo okola deployment ez'amaanyi ddala mu kitundu kino ekiyitibwa bakola deployment ez'amaanyi ddala mpuliriza mu kitundu ekiyitibwa Same region ndala ya ggwanga etibwa erya Ukraine Abarasha bagezaako nayo kuba nti oba oliyaawo bagitwala kale n'embeera bweti bwegenda maaso n'okulabika nti etambula Ukraine n'eggwanga etibwa erya Russia abo bakyagenda maaso n'okulabika nti betwala naye nga ekiriwo Russia yagezaako okulabika nti atwala ettaka ly'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine mu kaseera kano kennyini so nga Ukraine bagezaako basajja batu mu mbeera gye balimu okwerwanako kakati mu mbeera eno waliwo abasirikale b'eggwanga erya basirikale baggwanga etibwa erya North Korea bapiganaje abacuba abawerako abattiddwa munda mu ggwanga etibwa erya Ukraine abacuba abawerako abattiddwa munda mu ggwanga eritibwa erya Ukraine badiziddwa ku butaka munda mu ggwanga lyabwe erya Russia erya North Korea abacuba ba Kim abawerako bazzeeyo nga bali mu keesi bazzeeyo ampuliriza nga bali mu keesi omukulembeze w'eggwanga etibwa erya North Korea bamuyita Kim Jong-un alabiddwako ng'ayaniriza emirambo gy'abasajja be abafiiridde mu lutabaalo munda mu ggwanga etibwa erya Russia abadde bagezaako okuyamba ku mu Russia wali munda mu ggwanga etibwa erya Ukraine abawerako of course bazze battibwa kati waliwo emirambo egimaze okulabika nti giziddwayo ewaka yes bamaze kulabika nti bazzaayo emirambo Kim alabiddwako ng'ayaniriza bapiganaje babadde bacuba batwalibwa okuyamba ku musajja ayitibwa Vladimir Putin kakati bazzeeyo kyokka amulega afulumye ne gategeeza nti Vladimir Putin yasabye abasirikale abalala bagenda kulabika nti baweerezebwa okuva Pyongyang mu kaseera nga waliwo emirambo gye nkugambye babazizzaayo nga bafu abawerako tebatubulidde gubadde muwendo ki ne balabiddwako nga Kim abaaniriza kati tulinze agenda kuleeta abapya badde Vladimir Putin bongera okumuyamba beera nga bwetambula now research yakolebwa research yagenda maaso n'okuleka nti ekolebwa
oba okulumizibwa kwakolebwa. Institute for the Study of War kwafulumizibwa AFP. Agency France Presse AFP mukutu gwa mawulire gye bavuddeko gwafulumya data ono yakunganyizibwa aba Institute for the Study of War abalondoola entalo bagezaako okwetegereza Russia abadde yakawamba bitundu ki munda mu ggwanga etibwa erya Ukraine. Ripooti yafuluma yali ya mwaka guli neraga nti square ya kilometers 725 zizakagenda maaso n'okuleka ziwambibwa munda mu ggwanga etibwa erya ogwo gwali mwezi gumu gwokka bwe guti. Era nga bakulaga nti size eyo yali nnene okusinga eggwanga lya Singapore. Russia nga emyezi gyasimbyemu okuggwako nga ebitundu byawambye ku Ukraine binene okusinga eggwanga erya Singapore. Kitegeeza nti ebitundu bya Russia byawambye ku ggwanga lya Ukraine bisobola okugendamu kumpi amawanga amatonotono nga 3. Amawanga nga 3 Russia. Kati byonna ebigenda maaso bino nabagamba nti bali mu kubuzaabuza okasuka zi drones okasuka ki naye ekiruubirirwa kyabwe ekikulu kuwamba ggwanga lino mpola mpola. Biri by'okuliwamba omulundi gumu baabivaako kati bagenda baliwamba mpola mpola. Basooka kuwamba Crimea 2014 ne bamutwala. Zaporizhzhia bamuwamba, Kherson bamuwamba, ne bawamba Luhansk eyo balangidde olwaleero nti ebitundu byonna babimaliriza. Kati ate waliwo region gye bayita Dniprovsk esangibwa mu masekati ga ggwanga. Abalasha batandise okuwambayo era mu kiro ekikeeseza olwaleero bawambye ekyalo ekisoose mu region eno eyitibwa Dniprovsk esangibwa mu masekati ag'eggwanga. Singa bana abana bagiwambye banabeera balina oblast kumpi 5 nga balina Crimea ya 2014, Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk, Donetsk. Kakati bakonkonya awalala bamaze okuyingira mu region endala ey'amasekati g'eggwanga n'eri essame batandika. Kati balina region 2 eri ey'amasekati ag'eggwanga n'eri gye bayita Same. Bino byowulira nti bakasuka ballistic bakasuka drones okukubuzaabuza olutalo lwa Russia olutuufu lwa kuseetula mpaanyi na kuwamba ttaka ly'eggwanga eriyitibwa erya Ukraine. Nga bwetugenda maaso n'okulabika nti tubifuna wonna w'osinzira okuba nti otaddeko Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. MTN bateekamu ensimbi. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *1 *2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Communications Commission. Ebanafabo aba MTN bagenda maaso n'okuleka nti bateekamu ssente webale nnyo badde okuba nti otaddeko Uganda Halali Bureau kitongole ekivunanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa oba nga biri halali kuliko ebyokunywa n'ebyokunywa kampuni badde mu kuyita bagamba nti batuukire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali. Genda ku April Kagoro Road watandikira Plot Tuded Gardens bakujjukiza bulijjo nti kozesa ebyo byokka ebikakasiddwa nti biri halali kibera kyogula oba nga mulimu akabono ka Uganda Halali Bureau ketolovu munda mukko mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Lwarabu okuba ku nooti nnyayo munnya 233 bitano nkaaga muwemu ate nga Pure Herbs Clinic yawakujjanya biseddagala nga ya butonde omwami mwe kwesako enkulu ekweza nyiikiriza ogaziye prostate gland omusibo gujja bagwesibwa ofiisa kumukumu naddamu budde obw'ekiro buuka mu kawago bakoledde ecupa ya prostate herb ku mitwalo 4.5 zokka. Bagamba nti mitwalo 4.5 zokka obudde obw'enkuba nga buno ng'ofuuyisa amaanyi mu kisenge gakendeera weekwate Pure Herbs Clinic awusazi kutawaanya funa ekikeeto omuliro mu lubuto tofuluma bulungi genda mu bannaffe bano bakuwa eddagala ku mitwalo 4.5. Atawanyizibwa infections olumu mu ndira amazzi galimu olusugu ovaamu osanyalala olumu omugongo emitwalo 4.5 zokka bagenda kuba bakujjanjaba aba Pure Herbs. Wali ampuliriza ekyebando Central emabega wa Butaba supermarket we bali wogenda okuba nti obasanga okuba ku nooti 52 98 24 anamwe tebagamba nti eddagala basobola okulireetawo nawooli kuba ku nooti 75 2 98 24 anamwemu 0767 3 ojja kuba ate bannafaabo obafuna bulungi nnyo nnyini ddala buli kimu kitambule balabala wabali nnyo okuba nti okyataddeko ekkulero omuntu wa bulijjo katusooke twetoolemu tujjewo ensimbi zino
oluvanyuma tugenda kuba ati tweyongerayo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubina emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *140*, biriemu hash olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze Katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumira WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. My name is Christopher Chire from Gulu. I'm among the winner of the Samsung Galaxy A05, the brand new one. Some people doesn't believe that this thing is true, but it's true. Not only for taking it to win, but sometimes it gives you refreshment. So I